kati bw'ogenda mu bifo waliwo ebitundu ebirala nga NUP eriyo but nga kyoleka lwatu incumbent tebajja muddiza kaadi. Ekyokulabirako kya Mityana Woman MP Joyce Baagala Antwatwa yango omuntu directly tanaba kuvaayo kulaga nti asobola okutunuza omudumu mu NUP, naye ebikolwa biraga nti takyasobola kutuula nabo wadde eddakiika. But wale eri wano nti bebamu abaliwo abagala kaadi eya NUP okujja okwesimba ku kifo ekyo ekya Joyce Baagala kyaliko tebali mu kaliba ya Joyce Baagala. Waliwo omukyala namukyazaako bamuyita Nalweiso Catherine, oye speaker wa district, manyi district kati waliwo municipality ne district naye speaker wa district ye Mityana oye naye akujja ku NUP. Waliwo omukyala bamuta Fausta Bitano oyo naye wa NUP. Then omulala kazanyiikirizi bamuyita simanyi oba ye Nabbosa naye nga bamukazaako lya Nabbosa naye ayagala kujja. Naye problem eriwo nti abamu bwe bawangula ayali mu kifo ekyo minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba. Kati Nabakooba yasigalako ku ground ng'akola emirimu. Nti NUP kyebadde yeetaaga ku empawalinga Joyce Baagala na kaadi yaayo, kubanga kaadi yaayo ekino ekyanalikola kyalaze nti ekyaliko na kaadi yaayo asobole okwenganga Joyce Baagala. Asobole okwenganga Judith Nabakooba. Kati bino bina by'obufuzi ebirala FDC teyinaayo maanyi, DP teyinaayo maanyi, UPC teyinaayo maanyi, PPP Jema tezinayo maanyi. Ezo nazo zidde emabega wanaafuna kaadi provided nga tewaliwo independent. Kati ekyo kikyali awo ne Joyce Baagala nga asobodde otuula nabo ku mmeeza kyesimanyi okusinziira ku nze ndaba asobola okuddamu naafu basobola okutuula naye ne bamuwa kaadi naye sikakasa. Naye batagimuwa bano abalala be baleeta si bamaanyi nga ye. Kati oyina Ntebe municipality waliyo kakembo mbatekamwa wa NUP naye ebikolwa bye n'ebigambo bye biraga nti takyakkiriza mu kibiina kya byabufuzi ekyo kitegeeza yayina awalala wayagala okukola ki okukwata. Kati kakembo nkambe nti abadde mu byobufuzi bye Uganda emyaka giwerako, abadde mu DP UID biki Katonda namuyamba nakuba akaji NUP nemuwa kaadi n'abantu ne bamuwagira n'afuna obubaka bwa parliament. Along the way nga batambula naseseetuuka ku lugendo lwa NUP era kati mulaba mu DA ayogerera ebigambo. NUP automatically awejaleetawo candidate oba Katana obaani incumbent by all means ajja kujja because muna byabufuzi alina kwekolera byabufuzi. Kati incumbent bwanajja ajja kozesa opportunity ye nga incumbent afunyemu ku sente ngombaka wa parliament alina bamukiririzaamu ye ng'omuntu asende n'abalala. Kitegeeza bw'ogenda mu kisaawe ogenda okusisinkana ba opponent babiri bonna nga bamaanyi, omwaso bba wamaanyi nga wa sente owa NRM omusangayo osangeyo neyali owuwo naye nga katakyali wuwo. Kati eyo constituency ya kubiri. Constituency endala ye yakimanya kabonera eya Abedi Bwanika najiri mukko ku lwokuna oluwedde nayita side eyo nga ngende Kashagama naye mukubuuza kao kuba twayimirirako kaawo tukoyekoyemu awo emmotoka ogibuuza akabanga kaweerako noga kansoka enyimirire mukko ntibagamba Abedi Bwanika ffe tetumulinaako buzibu oba akomawo akomewo. Kati Abedi Bwanika NUP tesobola muwa kaadi ajja kujja oba independent oba kibiina kye oba ki. Kati NUP nayo ejja kukwata candidate emuleete kati ate etuuke kubanga eri gye bali kyalo. NRM naye inayo ku buwagizi kitegeeza ne NRM ejja kukwata candidate wayo ekole ki emuleete. Bana abalala ba DP kubanga ebifo byali bya DP ne DP nejja kuleeta oba ne FDC kale ereete kati batandika okutunga. Kitegeeza nti ogenda mu kalulu nga olwana n'owa NRM ne incumbent atali wuwo wadde nga yali wuwo naye nga n'amaanyi naye agayina. Kati calculation z'okubala zitandike singa gundi yankubira gundi ono n'akola amaliri nsobola okuyitawo. Constituency endala ye ya Masaka municipality eya Juliet Kakande
omukyalo oyo wa NUP but yasesetuka ku lugendo lwa NUP ebirowoozo bye tebikyakiikirira kibiina ekyo kitegeeza nti NUP ejja kuleeta candidate omulala olwaliro erina abaka 57 kati mu bibalo bino ku babaka beenaakomyawo bano abajawukanyeeko bo nga waliwo ebiri mu lwatu n'ebiri mu nzikiza nga kyeweka lwatu kitegeeza ejja kuluma ejja kuteekayo amaanyi gonna kati ate ekyo kisobola okusobozesa NRM okuwangula kubanga mugabanyamu obululu bwammwe ono n'asigala ng'asobola okubawangula oba mwalaali oba muki kati eyo nayo constituency eyo nayo esobola okubeera enzibwa ekisooka eri mu kibuga eky'e Masaka abamanyi Masaka City abamanyi Masaka mumanyi weri mu kibuga ekyokubiri incumbent yenna mu byobufuzi by'ensi yonna amaanyi ge gabeera nago agasooka gakubanga amanyi system ekirala ng'afunyemu ku ssente kubanga ebyobufuzi bya Uganda si byobufuzi bya gali amawanga amalala ebya Uganda bw'ojjanga obadde olina woosula osobola n'okuvaayo n'ofuna walawo dda ku nsonga oba ogenda funamuko ku kasente ebyobufuzi omusajja agamba eringa betting nti olwaleero osaasaanyiza ozifunye nnyingi naye tomanyi oba enkya okomawo kati mu Masaka nawe wayinza okubeerawo okulya n'okukomba essuwaani site deni Nnyendo Mukungwe Mpuuga gy'ava kati ekibalo kino okivaawo nti Mpuuga ayagala kujja kuba president n'agamba nti ngenda kukomawo ng'omubaka wa parliament mu kitundu ekyo automatically NUP ejja muteekako candidate naye ajja kujja bw'ajja NRM naye ejja kuleeta ng'ekibiina eky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza kati buli omu ajja kujja ayagala kuwangula naye n'aba NUP abanyigira NUP olw'okuyisa Mpuuga mu ngeri gye yamuyisaamu kitegeeza badda ku side ya Mpuuga naye ate era olinayo aba NUP abanyigira Mpuuga lw'ekyo kye yeeyisaamu baasigalayo ku side ya NUP kati kitegeeza abawagizi obagabanya emirundi ebiri wona osiza byonna byokola nkwaniriza nnyo okubuuza nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde asootuka ku bwanguzi nkuyozaayoza wonna tugenda kubeera nga twogera olunaku olwaleero tuzze kwogera ku nsonga eziriwo ebizo byobufuzi olwaleero oba eziriwo kati ekisooka kalulu ke kawempeeko kawedde kyeyolese lwatu nti kadi ya NUP kati ya bbeeyi naddala mu Central mu Buganda muno abantu abagyetaaga balina okubeera nga bataddemu amaanyi bataddemu ebyetaagisa byonna okusobola nga bagifuna naye tugenda soka tuteme constituency pa constituency naddala ziri wano mu kibuga andi kigenda ku affectinga kitya oluvannyuma lwa NUP okudistributinga oba okugaba kaadi zaayo kijja kukosa kitya olwaleero ntudde mu Kawempe North mwenjogerera ewa Nalukola yawangudde automatically Nalukola bw'abanga talina kizibu kyonna kya katugambe nti tayerabidde balonzi n'ebirala asobola okuddamu n'afuna kadi ebyobufuzi biba biwanvu NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi we kyajjira 2021 kyalina bye kifaanaganya ne UPM eya 8 because UPM etandika mu gwa 6 mu 1908 ng'akalulu kagenda kubeerayo tugenda mu December awo mu G8 similarities zaali nti NUP mu 2021 baali bavubuka bato Mbula Kalevu ne UPM mu 8 baali bavubuka bato ekyokulabirako Yoweri Museveni Elia Kategaya Reverend Father Christopher Okoth Jaberi Bidandisali Dr. Livingstone Lwakana Lugunda n'abalala aba UPM baali bato obudde obwo mu G8 UPM ngezze teyayina mulandira gweyina mu byobufuzi kubanga yasanga ebibiina byobufuzi nga Democratic Party ng'omusingi eguyina mu Buganda nesangawo ekibiina nga UPC ng'omusingi kiguyina Mulango ne mu Bukedi kakati kyo kyatandika nga kitandikira ku wansi ekyamazima nga tekirina wekitandikira wali awo kati kyafuna omubaka omu ate naye yajjanga it was a result of a protest vote because doctor erinnya ndyerabidde mu Kasese eyo Mambuka eyatemulwa bw'atemulwa abantu ab'e Kasese baasalawo okusasula UPC
nga bakola kye bayita protest vote ne balonda Crispus Kiyonga. Kati mu bitundu ebirala UPC yawangula direct because abali bagivuganya baali bakwatiddwa, abalala nga battiddwa, abalala bawambiddwa ku road block n'ebirala. Kati tugenda okulayira banga bana bawanguzi basemwogere n'abalala kubaka wa parliament because twali mu parliamentary system balayira mu December. Owa UPM teyalayira. Njagala nkulage enjawulo wakati wa sinkulaze similarities wakati wa NUP ne UPM yaja kinana. Kati enjawulo eriwo nti Dr. Crispus Kiyonga yeye teyalayira olwa intimidations n'ebirala. Yoweri Museveni obudde obwo yemulugunya n'ebyava mu kulonda wadde yali omu ku bategesi b'akalulu ako. Era ng'agamba nti tekaade kamazima na bwenkanya. Era mu kugenda mu kalulu teyagendamu nti bamubbi but yagendamu kuwakanya biri ebyalimu because public opinion yali ewasemwogerero ogenda mu nsiko kubanga yali awangudde akalulu wadde bali bamubbi. Ebyali byolekero olwatu Secretary General w'akakiiko k'ebyokulonda Vincent Ssekkono yawaŋŋanguka n'adduka n'agaana okulangirira akalulu. Kakati ebibiina by'obufuzi bwe bijja nga bito, singa ekibiina ky'ebifuzi kijja nga kito ne kisanga abantu nga babafuze emyaka mingi obudde obusinga option zibeera ntini. Mu gye kinana UPM ekyamazima teyalina bargaining power nga tena wejja kwogerera kubanga bamu ku bakulembeze baayo bawanganguka mu gye ensanvu. Yoweri Museveni, Elia Kategaya, Dr. Livingstone Rwakana Lugunda, Reverend Father Christopher Okoth n'abalala. Abasigala nga ba UPM muno nga Jaberi Bidandisali n'abalala tebavangayo olwatu kwogera nti bana UPM because intimidations n'abantu abattibwanga baali bangi abaali tebakkiriza mu kibiina mu byabufuzi ebyaliwo obudde obwo ne UPM nga tebagikiririzaamu katugamenti abali ba UPM naye nga gavumenti tebakkiririzaamu. Kati tugenda mu kalulu ka 2026 nga UPM katugambe tekyaliwo kale weeri naye nga tulina NRM. NUP egenda mu kalulu kano ng'emaze okuyita Mooko w'ekawempe nti NUP esobola okuwanguza omuntu kaadi era yawanguzza Nalukoola. Elias Luyimbazi Nalukoola owa NUP paka bwe byatuuse n'omukulembeze n'ayakwadde NRM bendera n'ajjayo omusango yabadde ayagala okuteekayo gwali kaawunti egwonaleo kasibante nga njogerako naye ku lukomo lw'essimu n'angamba nti kaawunti ey'akakiiko k'ebyokulonda abo temulina sukka 2 mulina bba mu 100 osobola okuddamu n'osa akakiiko k'ebyokulonda n'okagamba baddemu babale simatidde. Kati kaawunti endala eyogenda ewa magistrate ew'omulamuzi eyo esobola okujja olw'ebirala ebibaddewo naye yo bwejja ngalabe ekyali ewa Honorable Katabaazi Katongole basaba li kaawunti Vincent Bamulanga Kisempija asaba li kaawunti bagenda bakole li kaawunti nga boxes zimu bazitempalinze nazo era ne bamulangirira Katabaazi Katongole agende mu parliament butereevu. Kati njagadde okusumira omusingi gwa kinaana n'ogwakati nenkulaga nti bano abajja mu 2024 kati nga bakyalidinga opposition balina bye baali bafaanaganya ne UPM eyali empya naye era balina bye baali bafaanaganya ebiralalala era balina ne bibaawukanya. Constituency tugenda kutandikira ku Nansana municipality. Constituency z'ekibuga ezisinga kale za Buganda ezisinga zirina abantu 4 ku 3 aba NUP abali serious naye ng'ezo zenjogerako nazo zirimu wa NUP era baagala okujja. Kakati kuno kusoomozebwa kwa mirundi 2 okusooka kiyinza okubeera nga abasindikibwa balemereddwa okukola era okulemererwa okukola omulimu omutuufu gwe balina okukola. Therefore ne basalawo okugamba nti ono nga balemereddwa okukola nze nange kanzijje nsobole okuteekawo obuweereza ekirala kiyinza okubeera kyabannakigwanyizi. Lwaliwo mu municipal y'e Nansana olinamu Ssentemu Sewandagi, olinamu Zambaali abali serious besogedde tebali serious njaba ku NUP,
oyinamu Kaana Kambata Sserunkuma John Bosco. Engineer Kaweesi si mubi but amaanyi ge gali Katooke. Singa abadde asobola okufuna ku bwa kansala sayiri ze Katooke asobola okukajjayo. Kakati Big High sijja muteeka mu kiwalo kino katumwesonyiwe naye. Naye oyinayo incumbent ayitibwa Wakayima gwe wakawa kaadi omulundi ogumu nga tolina nsonga lwaki osobola ogimuggyako. Nga n'ekibiina abadde awaayo kitambule. Era nga essente zimu ekibiina ky'ebyobufuzi kye kifuna ekya NUP kuliko n'eza Wakayima. Kati otolina w'omunnyonnyola kumuggyako kaadi. Wabula era nga olinawo n'abaganzi nga Kaana Kambata abaawangula akalulu nga balina mu kkomera k'obwa kansala. N'awangula akalulu nga kansala naye ng'ali mu kkomera. Kyokka nga olina ne Zambaala alekulidde omulimu akulaga nti n'omulimu bannaye ngulekulidde njagala kuweereza ku bantu. Kati problem egy'okuvaawo after kugaba kaadi nga waliwo ttiimu nga waliwo muna NUP katugambe ye yali ku Zambaali. Zambaali ne batagimuwa. Ekiddirira eyo kampu eba egenda kutuukamu era eba egenda kulwanyisa eno. Tugende mu Lubaga ey'omu Maserengeta ate awo kisusse but ngenda kujja abali serious. Besoogerako sigamba nti tebali mu lwokaano mwebali but they are not serious. Tebali serious. Mu Lubaga ey'omu Mambuka olinamu incumbent Carlton Gold Aloysius Mukasa. I mean ey'omu Maserengeta se ey'omu Mambuka ey'omu Maserengeta Lubaga South. Mu Lubaga South yennyini eyo olinamu Eugenia Nassolo kati wa NUP is a very serious lady. Ebintu abitegeera asobola okwogera ebigambo kitegeeza asobola okubeera omubaka wa paalamenti. Mu Lubaga eyo olinamu Buwemba Abibu. Kati olinamu ne Fuutu Soja gwe bayita Katongole Julius. Wabula si bebo bokka olinamu n'abalala bangi abo bonna baagala kadi ya NUP Lubaga South. Kati incumbent wakamuwa kadi omulundi gumu era yakajja mu kisanja ky'ekisoose but performance ye eri etya. Kyokka olinayo Eugenia Nassolo eyali owa DP eyayingira wammwe ne mukkiriza nti mugenda kukola naye. Kati kitegeeza nti abasajja bano mu kutunuulira gwe banaawa kaadi awo naye ejja kubeera ekizibu. Naye nze ng'omuntu kakasa nti Eugenia Nassolo mulungi ku abo bonna because ssente aziyina ebintu abitegeera muyivu n'ebirala. Ono abaddeyo akoze atya si bubi naye si asaanidde okukiikirira ekitundu ky'omu Kampala. Tugende mu Lubaga North. Kawalya ndowooza aliisa buti because James Mubiru si mubi but akyasobola okudda ku Baloodi Councillor. Kawalya nasooka nakuba ekisanja kye ekyokubiri. Nina omusajja omulala billboard y'enjiri abasebuufu si mubi simumanyi nnyo bya bufuzi bye ntambuza gya bitambuzaamu naye abo nabo basobola okustepingako aside. Kati ono nasobola okufuna okutambuza NUP. Then problem endala eri Makindye. Makindye West, Makindye East, Makindye Ssaabagabo. Makindye East yeya Derrick Nyeko. Kati problem ye gyafunye ng'omuntu ku kibiina muganzi but outside ekibiina eno mu bantu waliwo abalaga nti enkola gyakozeemu si eyo. Kati abala abagala okujja ye yaliko mbaka mu kitundu ekyo Ibrahim Kasozi musajja wa Siraaje ennyo nga ssente azibawadde abajja okukiikirira abantu. Kati ate olinawo n'aba NUP abalala abagala okujja okutwalako kadi but ku ground ya NUP nga bwe ŋŋamba Derrick Nyeko akyayina enkizo okuddamu okufuna kaadi eyo kubanga abamuliko bonna ku kibiina tabasinga buganzi ne experience tebamusinga. I mean tebamusinga ku kibiina abasinga obuganzi ne experience abasinga then ne ssente engeri gyali incumbent. Ati problem eri eno ewa Alan Sewanyana ng'omubaka mu paalamenti
waliwo omusajja wa foot soldier bamuyita Musiri. Kati Musiri ye bakola naye endagaano nti tugenda kuwa kaadi 226 era yalaga nti kaadi eyagina. Kati nabo bamulya nyama n'abalala bazze babatagaza bajja mu kifo kino babateeka mu kifo kindi okutuuka nabo basetulinzaawo. Kati byo binaggwera nga tumaze 226 akalulu kawedde ne tugenda kagenda mwawo buli omwali mu kunoonya akalulu we binaggwera ekizibu ekijja okubeerawo kya kampu ez'enjawulo naye nga ziri within ekibiina ky'ebyobufuzi nti banyimye kaadi naye mbadde wa Anodi gwe bamumye kaadi nze mbadde muwagera naye kisobola kugenda wa Swale gwe bawadde kaadi wadde nga ffenna tuli ba kibiina kimu. Kati awalala bye bitundu ebya Nakawa West tugireke Ssenyonyi ye ne bw'omuvuganya kaadi yajja gifuna kuba leader wa opposition mwogezi wa kibiina ekitufa delivery ng'omuntu tetusobola kumubuusabuusa. Kati yagenda tunke ne bali aba NRM FDC DP ne walala. Then oyina Nakawa East ewali bali mwezi bamuseeseetula bamugjayo baleeteyo Waiswa then bali mwezi aseeseetuka gye ku bwa Lord Mayor. Kati filimu eri awo bali mwezi ali masanganzira nti ku bwa Lord Mayor omulodi wa Kampala yakulaze nti amaze okutereera mu ntebe agamba nti wano naba NUP mu mbeera yonna mbeera nabo. Kati Erias Lukwago wa PFF ekikola kye yalaga wano mu Kawempe nga banoonya akaluka Nalukolo okujja ku katuuti ka NUP natagenda wa Mutazindwa ayagamba ye wa PFF wadde tebamukkiriza kukozesa kabonero ka simu. Kitegeeza nti ye yamala dosalawo ekifo kyange nkyagala NUP mulina okumpagira kubanga namwe nze katuuti kammwe. Kati bali mwezo asobola okujja n'avuganyako ina ajigo nali njogera naye munabyafa nangamba nti omuntu asobola okuwangula Lord Mayor Erias Lukwago ku bwa Lord Mayor ali ogwo Kyagulanyi nene bwa President Museveni akalunga kamazima nabwenkanya n'agamba nzize ku bwa Lord Mayor nesimba ne Lukwago tosa akajjayo. Kati nga aja ngamba nti Kyagulanyi naye bwe bwasituka n'agamba nze kati njala bwa Lord Mayor akajjayo. Kati nkulaga amasanganzira omukulu bali utamanya ba political advisor be nga munnabyabufuzi ngombaka parliament basobola mu advisinga mu kaseera akomaaso ba mu kaseera akajja. Tugende mu Kampala Central Lugongo yayagala kujja wena munna PFF yesimba n'olinga wa FDC Harold Kaija ndowozera secretary general w'ekibiina tolina osobola kumuvuganya noga nti secretary w'ekibiina so omuvuganya tolina osobola kumuvuganya. Constituency kira municipality semujwa akyaliwo wadde George Musisi bamuseesetula omujje wa Namboze ne bamuleeta. George Musisi good lawyer mulungi asobola taputa bulungi amateeka but semujunga omuntu performance ye ku answer tebuusibwa performance ye ku ground tebuusibwa akoze ng'omuntu. Kakati obuzibu buli luddawa outside Kampala nga waliyo opposition for example Nakaseke South ewali Lutamaguzi opposition yawo tena muteekako muntu kubanga ye bayigwa akutana ajja kuba ayingidde NUP officially. Then Nakaseke Central ala ne Mayanja akoze oyo yamyuka ssentebe wa Kosase mu parliament akakiiko ka Kosase ye ng'omuntu ku ground kwali kati naye afafaganye ne bali eri. Then Busiro East waliwo Busire ya Segona waliwo Busire ya Nsubuga Po waliwo Busire ya bamuyita Matovu abo nabo gye bali naye era waliyo abebibiina aba NUP abaagala n'abebibiina ebirala abaagala. Kati bw'ogenda mu bifo waliwo ebitundu ebirala nga NUP eriyo but nga kyoleka lwatu incumbent tebajja muddiza kaadi. Ekyokulabirako kya Mityana Woman MP Joyce baagala antwatwa yengo omuntu directly tanaba kuvaayo okulaga nti asobola okutunuza omudumu mu NUP naye ebikolwa biraga nti takyasobola kutuula nabo wadde eddakiika
but wale eri wano nti bebamu abaliwo abagala kaadi eya NUP okujja okwesimba ku kifo ekyo ekya Joyce Baagala kyaliko tebali mu kaliba ya Joyce Baagala. Waliwo omukyala namukyazaako bamuyita Nalweiso Catherine, oye speaker wa district, manyi district kati waliwo municipality ne district naye speaker wa district ye Mityana oye naye akujja ku NUP. Waliwo omukyala bamuta Fausta Bitano oyo naye wa NUP. Then omulala kazanyiikirizi bamuyita simanyi oba ye Nabbosa naye nga bamukazaako lya Nabbosa naye ayagala kujja. Naye problem eriwo nti abamu bwe bawangula ayali mu kifo ekyo minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba. Kati Nabakooba yasigalako ku ground ng'akola emirimu. Nti NUP kyebadde yeetaaga ku empawalinga Joyce Baagala na kadi yaayo, kubanga kadi yaayo ekino ekyanalikola kyalaze nti ekyaliko na kadi yaayo asobole okweŋŋanga Joyce Baagala. I mean asobole okweŋŋanga Judith Nabakooba. Kati bino bina by'obufuzi ebirala FDC teyinaayo maanyi, DP teyinaayo maanyi, UPC teyinaayo maanyi, PPP Jema tezinaayo maanyi. Ezo nazo zidde emabega wanaafuna kadi provided nga tewaliwo independent. Kati ekyo kikyali awo. Ne Joyce Baagala ng'asobodde otula nabo ku mmeeza kyesimanyi okusinziira ku nze ndaba asobola okuddamu naafu basobola okutuula naye ne bamuwa kadi naye sikakasa. Naye batagimuwa bano abalala be baleeta si b'amaanyi nga ye. Kati oyina Ntebe municipality waliyo Kakembomba Tekamwa wa NUP naye ebikolwa bye n'ebigambo bye biraga nti takyakkiririza mu kibiina kya byabufuzi ekyo kitegeeza ye ayina awalala wayagala okukola ki okukwata. Kati Kakembo nkambe nti abadde mu byobufuzi by'e Uganda emyaka giwerako, abadde mu DP UID biki Katonda namuyamba nakuba akagi NUP nemuwa kadi n'abantu ne bamuwagira n'afuna obubaka bwa parliament. Along the way nga batambula naseeseetuuka ku lugendo lwa NUP era kati mulaba mu DA ayogerera ebigambo. NUP automatically awo gyaleetawo candidate oba Katana oba ani. Incumbent by all means ajja kujja because muna byabufuzi alina kwekolera byabufuzi. Kati incumbent bwanajja ajja kukozesa opportunity ye nga incumbent afunyemu ku ssente ng'omubaka wa parliament alina bamukiririzaamu ye ng'omuntu asendesende n'abalala. Kitegeeza bw'ogenda mu kisaawe ogenda okusisinkana ba opponent babiri bonna nga b'amaanyi, omwaso bba w'amaanyi nga wa ssente owa NRM omusangayo osangeyo n'eyali owuwo naye nga katakyali wuwo. Kati eyo constituency yakubiri. Constituency endala ye yakimanya kabonera eya Abedi Bwanika nagirimuko ku lwokuna oluwedde nayita side eyo nga ngende Kashagama naye mukubuuzabuuzaako awo kuba twayimirirako kaawo tukoyekoyemu awo emmotoka ogibuuza akabanga kaweerako noga kansoka enyimiriremukko ntibagamba Abedi Bwanika ffe tetumulinaako buzibu oba akomawo akomewo. Kati Abedi Bwanika NUP tesobola muwa kadi ajja kujja oba independent oba kibiina kye oba ki. Kati NUP nayo ejja kukwata candidate emuleete kati ate etuuke kubanga eri gye bali kyalo. NRM nayo inayo ku buwagizi kitegeeza ne NRM ejja kukwata candidate wayo ekole ki emuleete. Bano abalala ba DP kubanga ebifo byali bya DP ne DP nejja kuleeta oba ne FDC kale ereete kati batandika okuttunka. Kitegeeza nti ogenda mu kalulu nga olwana n'owa NRM ne incumbent atali wuwo wadde nga yali wuwo naye nga n'amaanyi naye agayina. Kati calculation z'okubala zitandike singa gundi yankubira gundi ono n'akola amaliri nsobola okuyitawo. Constituency endala yeya Masaka municipality eya Juliet Kakande omukyalo oyo wa NUP but yasesetuka ku lugendo lwa NUP. Ebirowoozo bye tebikyakiikirira kibiina ekyo. Kitegeeza nti NUP ejja kuleeta candidate omulala. Olwaliro ina ababaka 57. Kati mu bibalo bino ku babaka beenaakomyawo bano abajawukanyeeko bo nga waliwo ebiri mu lwatu n'ebiri mu nzikiza nga kyeweka lwatu kitegeeza ejja kuluma
ejja kuteekayo amaanyi gonna kati ate ekyo kisobola okusobozesa NRM okuwangula kubanga mugabanyamu obululu bwammwe ono n'asigala ng'asobola okubawangula oba mwalaali oba muki kati eyo nayo constituency eyo nayo esobola okubeera enzibwa ekisooka eri mu kibuga eky'e Masaka abamanyi Masaka City abamanyi Masaka mumanyi weri mu kibuga ekyokubiri incumbent yenna mu byobufuzi by'ensi yonna amaanyi ge gabeera nago agasooka gakubanga amanyi system ekirala ng'afunyemu ku ssente kubanga byobufuzi bya Uganda si byobufuzi bya gali amawanga amalala ebye Uganda bw'ojjanga obadde olina woosula osobola n'okuvaayo n'ofuna walawo dda ku nsonga oba ogenda funamuuko kasente ebyobufuzi omusajja agamba eringa betting nti olwaleero osaasaanyiza ozifunye nnyingi naye tomanyi oba enkya okomawo kati mu Masaka nawe wayinza okubeerawo okulya n'okukomba essuwaani site then Nnyendo Mukungwe Mpuuga gy'ava kati ekibalo kino ekivaawo nti Mpuuga ayagala kujja kuba president n'agamba nti ngenda kukomawo ng'omubaka wa parliament mu kitundu ekyo automatically NUP ejja muteekako candidate naye ajja kujja bwajja NRM naye ejja kuleeta ng'ekibiina eky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza kati buli omu ajja kujja ayagala kuwangula naye n'aba NUP abanyigira NUP olw'okuyisa Mpuuga mu ngeri gye yamuyisaamu kitegeeza badda ku side ya Mpuuga naye ate era olinayo aba NUP abanyigira Mpuuga lw'ekyo kye yeeyisaamu baasigalayo ku side ya NUP kati kitegeeza abawagizi obagabanya emirundi ebiri ogabanyamu ekibiina ky'ebyobufuzi kyo kisigaza opportunity yakyo nti kisobola okubeera nga kikolekitinga obwakyo mpola mpola mwene mugabanagabana nti bwemubugatta musobola okuba NRM n'enkoona n'enywa naye singa mubwawuzayawuzaamu yeesobola okugatiriza obwayo awo nawo wali okuwulira n'okukomba essuwaani then constituency endala eri Baale ewa Tebandeke gy'akiikirira ng'atudde ne NUP omanyi ekibiina ky'ebyobufuzi kino sooka ne kituula ne kiri atuwangulawo wano ani atuwangulirawo Tebandeke bye yakola si bive nnyo ekyogenda ku NUP ne yeetondera president wa NUP n'ayogera ebyo bye yayogera Tebandeke n'amuddiza omuliro n'agamba ebiseera twatesezzaako ekyo tekisobola kutujja ku struggle ntuufu kitegeeza nti singa kyebaliko nga baagala okuleeta Tebandeke basobola omulekera kaadi kati ewajjimirwanga oyo automatically tasobola kuweebwa kaadi era bwana bajjidde oba asobola okuyingira NRM oba asobola okusigala awo waali nga independent erugazi kiri gyali then Bukoto South ewa Kagabo awo nawo NUP tajja kuzza kaadi then kati nkubalidde Mitena municipality Ntebe municipality Nnyendo Mukungwe Kimanya Kabonera Masaka municipality Lugazi municipality Bukoto South Baale kati abo kyo kiri mu lwatu kati ate waliwo ebiri mu nzikiza kati nga constituency ey'Eruweero eyo ombaka omukyalo ow'Eruweero nga ombaka omukyala ow'Emukono wadde nga babeerawo naye nga tekiri 100% nti kadi basobola okugifuna kati akatuubagiro ke bagenda ogendamu nga NUP ekibiina ky'ebyobufuzi olwaliwo kirina abaka 507 omu abadde yafa ne bakirigeininga eyo credit kitegeeza bagenda mu kalulu ka 2026 nga balina ababaka 9 nga tebasobola baddiza kaadi mu lwatu kati nga n'ababaka 9 nina nga nabo bajja kujja kwata 57 tolako 9 osigaza 8 kitegeeza bw'ogenda mu kalulu kati nga tugenze mu byalwatu olina ababaka 8 mu byalwatu naye bwe tugenda ne mu byenzikiza osobola okugendayo n'ababaka 45 kati bw'ogenda n'ababaka 45 bino ebifo ebyali ebibyo nga ababo bakunyiiza n'obakomerera n'obafulumya ekibiina nabo ne bakola amawaggali gaabwe ne bagamba naffe tetujja kufuluma byabufuzi tujja bisigalamu kuba nagwe mulimu gwanaffe gwe tukola mu Uganda nabo bajja kujja kitegeeza ojja kujja nga oba feesinga ng'abalabe bo ate nga bw'ofeesinga NRM
Team oyina goalkeeper mu kisaawe gyali naye oyina abateebi abazibu babiri. Oyina 9 mukambwe, oyina 10 mukambwe. Kati bwozikiza eriso bwolizibiriza 10 akukuwa akatimba. Naye ate era singa okuma bubi 9 nga otadde ku 10 amaaso ne 9 asobola okuteeba. 10 asobola okubeera NRM, 9 asobola okubeera ayali owuwo ne mukyankalana n'agenda. Kwabo be wacyankalana nabo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kkiriza obagaana waliwo abo bakkiriza nti ono wadde bano bayogera bwe bati naye enkyankalana yaabwe teyali ya buntu. Because enkyankalana y'abannabyabufuzi erina kubeera ya ndowooza. Naye ne bijjirwa atowooza wiki kyeno ng'etandika n'agamba nti ebibiina by'obufuzi eby'Uganda tebiri ku ndowooza. Nti Green Party ey'Ebungereza ye eri ku butonde bwansi nali ne Ruutu abeera Switzerland yaddayo kati. Ruutu n'agamba nti mu Switzerland ebibiina by'obufuzi ebiri buli waliwo ebibiina nga bibaddeyo emyaka 8 naye nga tebifugangako. Naye byo nga birina ideas oba ideology ze bigoberera. Kati abategeera ebyobufuzi bo nga basooka babuuza ddala ono yafuluma as a result of ideology ey'ekibiina. Kubanga oli asobola okufuluma Republican Party. Nagamba nze nfulumya Republican Party ku lw'ensonga ABCD. Nti Republican Party tekkiriza mu kujjamu mbuto, tekkiriza mu mukwano gw'ebikukujju oba mu bufumbo bw'ebikukujju. Kati owa DP abikkiririzaamu ayawukana Republican Party ku lw'endowooza eyo. Labour Party kyekimu nti naye ine endowooza zaayo, Conservative, Liberal Democratic Party, Scottish National Party n'ebibiina by'obufuzi mu mawanga ag'enjawulo ago agaakula. Kati wano bijjo yalangamba nti tuli ku individual merit, nti ani ayina amaanyi, individual capacity, nti Yoweri Museveni president wa Uganda bw'agamba nti ebyobufuzi mbivuddemu NRM oyinza obutasigalawo. Kyekimu ne Kyagulanyi bw'agamba nti NUP njivaamu NRM oyinza obutasigalawo. Kati okwo nakwo kusoomoozebwa nga tugenda mu kalulu ka 2026. Njagadde kusinga kutunuulira ekibiina ky'ebyobufuzi ekikudde olwabula gavumenti ekina abaka abangi ekya NUP. Nti mu kalulu ke tugendamu kigendamu nga kirina abalabe bangi okusinga abalabe be kyalina luli kubanga kyali kipya era kyali kito. Omwana baakamuzaala tebanaba kulaba nsobiize. Tebamanyi oba afuka ku buliri, tebamanyi oba avuma abantu, tebamanyi oba emize gyonna oba tabuuza abantu kuko oba atambula ali ebikajjo. Omwana baakamuzaala. Kati omwana asuumuse atandise okusoma, empisa ze bazirabye. Waliwo abaawukanye naye olw'empisa ze, ne waliwo abasigadde naye nga bakkiriza nti asobola okutereeza. Kyokka era waliwo abali awo nampa wengwa. Kati okusoomoozebwa okuliwo nti bannabyabufuzi bonna abadduka 10 okuyingira ekibiina katugambe ng'ekiri ku ludda olw'obwa gavumenti leading political party eri ku opposition, abasinga banoonya byabwe. Kubanga tewali nsonga lwaki abantu 6 muvaayo okwagala constituency ate ng'erimu muwa mukoleraani. Nabadde Kasanda sabbiiti ewedde enkola ya Kasanda si eyo eya district erina abaka 4, erina Kasanda South, Kasanda North, ombaka omukyala ne Bukuya Kawunti. But ate bw'ovuga n'ovuva e Kasanda n'ogenda e Bukuya, ate Bukuya wo wakula nnyo. Kati tolina ogamba nti katugambe Kasanda North Nsamba omujjako card for kuki, because abaddewo akoze n'ebirala ebigwa mu Kowere. Kati wano mu kunyweza abamu bwe balaba nti ekibiina ky'ebyobufuzi kadi esobola okubayisaawo speed basalawo okubeera nga basobola okujja mu kibiina ekyo okuyisaawo ebyabwe. Okupapirira kwaliwo 2021 nga tukiyingira, n'okutya kwaliwo nti bakibalama batadde mu kooti baba bunaana baba batya Kyagulanyi ekibiina n'ebirala bigwa mu Kowere byali bingi nga bw'obiraba nga bwe wabiraba. Kati abamu tebasobola kiyingira, tebolaba abamu baagwa. Kati abayingira nafuna obwa kansala ayagala obwaka bwa parliament, nafuna obwa meya, kati nafuna obwa kansala ayagala bwa meya, meya ayagala obwaka bwa parliament. Kyekiri Emityana ssentebe wa district LC5 bamuyita Mugisha
ayagala Bubaka municipal ye Mityana. Ate era n'omubaka wa municipal wadde yagamba abantu nze ekisanja emyaka ebisanja njagala ebisanja ebyo nze nkite kuba yajja 2016 n'afuna ekya 2016 2021 naye era naye akyakola kyakyayagala. Kati okusoomoozebwa okwo nakwo okuliwo nakwo kusobola okuleeta abantu okwawukanamu kubanga Mityana yo nga Mityana era erimu n'enjawukana entinitini. Mityana yo nga Mityana era erimu n'enjawukana entinitini nti waliwo ba king maker aba Mityana abasalawo naye ate waliwo be bataagala nti Joyce baagala okusinzira wakuba nti no tali ku side yaffe tetugenda kumuwagira tugenda muleetako Nabbosa naye nga Nabbosa gw'omwetako ekyamazima tasobola kumugjayo wadde 1%. Musajja asomagidde ku kamera tasobola mujjayo wadde 1%. Kitegeeza nti awo nawo wagenda kubeerawo okusoomoozebwa. NRM egenda okuva mu kamyufu kaayo ng'emaze kiriyayinga kuba kati kino ekyekaawo NRM kyagiwadde ekyokuyiga nti olina ogenda mu kamyufu mu ngeri yonna abantu ne balonda kubanga kadde nti gwe baaleteekawo enve abantu ba NRM tebamusiima yensonga lwaki buli kimu abadde yeesansabaga yekka kubanga olwo tusobola okwesansabaga ng'abantu nga bannakibiina ne beesansabaga naye wano ono abadde yeesansabaga yekka. Ngenda mu kkooti ogenda owulira nga tewali na wa NRM akyogerako. Kati bino oludde obusinga bawo nti oli n'avaayo lwakubanga owuwe yaaliwo abamaganze bane aji kati kigwe nali simulabangako mu byobufuzi mulaale ngeezo naye ku luno yajja kubanga alina waani owuwe. Kati okonako kusoomoozebwa mu ekyo nga bwe kiri kiwa opportunity NRM okuligaininga ebifo mu Buganda nedda. Mu Buganda essaawa zino tuli message ekisooka tekyakola ekisooka abantu bonga bo bakoowu kati obudde obusinga bakozesa busungu mu kulonda mu kusalawo ne mu birala byonna bakozesa busungu. Kati ligayini esobola okubeera enzibu eyaabwe eya NRM mu Buganda wabula waliwo constituencies basobola okuyiikiriza ekyokulabirako. Nakaseke eri mu Buganda constituency bagita Nakaseke North genda oginoonyeeko mbaka akikirayo mukwano gwange ne mukwera kati essimu bamuyita Honorable Nyongole Enoka Nakaseke North ewava balutamaguzi kwa lutamaguzi wa Nakaseke South naye Honorable Nyongole yayitamu nga unopposed tebamwesimbako kasaya ba mukamyufu ke NRM ne bamukwasa card tewali n'omu yamwesimbako. Kitegeeza nti wakyaliwo obunafu bwogenda side ze Sembabule Mubende ka district ye Mubende tena mpaka wa NUP I think bwemba nerabide moso okumpapula ne tena mpaka wa NUP Mubende municipality Buweekula Kasambya County tebalina mubaka wa NUP Mubende. What does that mean? It means mu Buganda wakyaliwo omulimu ogukolebwa eri opposition bwe tugenda ekibuga omubaka aliyo owa NUP yembaka omukyalo wa Kibuga district bamuyita Honorable Christine Kaya Nakimwero Shadow Minister wa Water Environment n'ebirala yaliyo yekka kubanga Kefa Kiwanuka n'abalala abaliyo waliyo abalala ba NRM bwovuga Masaka eyo naye sobo lyantode tubeera mu Buganda kati waliwo ebitundu byotuukamu eyo nga nawo tewali but balina bwe banywezanywezaako era bwe baafunawo naye okusomeza okulaba kwolina nti President w'NUP yawangula Buganda yawangula Buganda yawangula Busoga naye mu Busoga n'afunayo mubaka omu Busoga yagiwangula mukalu omanyi kati wano tuli ku presidential system stroke parliamentary kale because tulina ne minister tetulina ne president
ne president alondebwa luwe ne abaka ba parliament balondebwa lwabwe. Kati waliwo eri enkola yaita proportional representation okusinzira ku bululu bwofunye be balonzi abagenda okugabanyizibwa munakirabanga n'abangereza bakyemulugunyaako wano Labour Party weekwatidde obuyinza kuba nabo bali mu past what nti bwe bakulonda n'osingako muno obululu 8 oba ogenze oba ofuuse omulonde ow'ekitundu ekyo. Kati kandabe mu proportional representation omubaka wa parliament ekibiina ky'ebyobufuzi kigabanyizibwa ebifo okusinzira ku lwofunye kuba togenda kufuna bululu miliyoni 3 obeere n'ababaka 5 mu 7 tekisoboka tugabanye era muba ne listi yammwe gye mwakola. That is proportional representation. DP kyogerako nnyo n'abalala bakyogerako nnyo. In fact n'abangereza mu kalulu ke baakavaamu Labour Party n'ekawangula bakyogerako nnyo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kirina obululu miliyoni 5 naye nga kirina abaka ba parliament 12 nga waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi kirina obululu 400 nga kirina abaka 25 kijja kitya kijja bwe kiti ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okufuna obululu 800 naye nga kirina ababaka 24 kijja kitya nti kyagenze kiwangula mu bu constituency obulimu abalonzi abatini. Kati kino nga kirina miliyoni 2 ez'abalonzi ekibiina ky'ebyobufuzi 2 nga kirina abaka 14. Lwaki? Nti kirina we kyagenze ne kifuna obululu bungi naye ne bakisingako obululu butini nti ne kifuna obululu emitwalo katugambe 13 ne kitawangula mubaka oyo naye akisinzeko n'afuna obululu emitwalo 13 mu 12 kati buno buba poteya buno tebuba na mugaso. Kati mu proportional representation bagattagatta obululu bwofunye mu kalulu mu generation eyo ne bagabanyaamu n'ababaka obululu bwo bwe babaka boofuna nti singa tubadde mu ekyo NP yandibadde yina ababaka basoba mu 108 si mu 108 mu 2 nga mwana. Lwaki? Kubanga NUP yafuna obululu miliyoni 3 president waabwe owa NP Kyagulanyi bwe yajja okuvuganya kuba president yafuna obululu miliyoni 3. Kati miliyoni 3 ze yafuna owa NRM nafuna miliyoni 5 nono nafuna miliyoni 3 mu kitegeeza ono yalisonzeeko bano ababaka just 20%. Ne kati ono alina ababaka 57 ono alina ababaka 3 n'okusoba tebigatta. Kati abagobera akalulu ka Bungereza akawedde waliwo ebibiina by'obufuzi nga bi Scottish National Party waliwo ebibiina by'obufuzi nga bi Liberal n'ebirala ng'ekyamazima biina obululu bungi naye nga biina ababaka bati naye nga waliwo ebibiina by'obufuzi ebiina obululu obuti naye nga biina ababaka bangi nti byo byagenda mu constituency obutali mu balonzi bangi ne biwangula n'obululu obuti nti n'owangula akalulu ne miliyoni 2 omubaka n'omuleeta n'emitwalo 2 omubaka n'omuleeta n'owangula akalulu n'omutwalo gumu 15 omubaka n'omuleeta. Kati n'ojja mu kalulu katugamba aka Kampala Central n'ofuna obululu akusinze n'afuna obululu emitwalo 2 mu 5 guno ofuna obululu emitwalo 2 mu 3 bwe tugattagatta ono yafunye gumu kitundu 2 aba afunye mu constituency 2 aba afunye obululu emitwalo 3 n'ekitundu naye ng'ono alina obululu emitwalo 2 mu 3 mu constituency etya kitegeeza gwe tolinawo omubaka kubanga bakusinzeko obululu emitwalo 2 ono yafunye 2 mu 5 naye ono alinawo omubaka kubanga yafunye obululu katugambe kale emitwalo 3 kati sooka olabe waneeno kitegeeza mu proportional representation gwe wandibadde tojja tolina wano omubaka naye buno obululu ono bubusobola omuwa omubaka. Ndowooza byebyo ebimu ku mpuga byayagala okuleeta nga mu nnongoosereza zayagala okukola. Bwe tuba tukola ebyobufuzi eby'e Uganda tulina okugoberera ensi nga Bungereza okusingira ddala kubanga ye yatufuga. Buli kye tukola tukikoppa eyo. Parliament enkola gyekolamu emirimu gyayo, positions ze tulina buli kimu kiva eyo. Tukome wano leero tutandikira olunaku olulala kuume.